Obubwamu bwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli mu matigga era nga waliwo ekiwandiiko ekifulumizza nga kino nno kifulumiziddwa looya wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu America. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti byo ebya Mwami Tebwabulwa okwagala n'okugezaako okutta abantu baffe n'okwagala okubamiza omuko omusu. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti Pulezidenti waffe ajja kubeera bulungi ate era mu ngeri y'emu twongera okukulisaayo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gye yabadde mu ggwanga erya South Africa. Oyo wabaddewo abatemu bangi naye Mukama yatukoze bulungi, abatemu bano yabatuwonyeza. So Pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga lwamu ku lw'Abannayuganda n'eggwanga lyaffe eno bingi bigenda tuukawo naye ate bingi bigenda kukyuka. Ffe tulina okugeza nti nga tutambudde ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Uganda yaffe egenda tutambula. Weewaawo abalabe bo weebali abaagala omumamiza omuko omusu ne Mukama akyamutukuumidde nga w'amaanyi ate era ajja kuba w'amaanyi ebbanga lyonna. Abatemu tubamanyi era ne bye baagala okukola tubimanyi n'okwagala okuggyako Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okumujja mu bulamu bw'ensi byonna tubimanyi, enkwe zaabwe tuzimanyi, emipango gyabwe tugimanyi, so tebalina kyamaanyi kye batugamba. Neffe tutambulira mu kukkiriza nti byonna ne bye banaabikola buli kimu bajja kikola era buli kimu bajja kakkana bakiwulidde. Ffe tulina okukkiriza nti Uganda kino kye kiwandiiko ekyava mu ofiisi ya ssentebe w'ekibiina ki ne bw'anayagala okutta abantu, ne bw'anayagala okumalawo abantu, ne bw'anayagala osaanyawo abantu, tajja kumalako n'abo Bannayuganda abaagala omutima gwabwe. Bino ebisajja bino bye bimu ku ebyo ebyagala okumalawo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Ng'okunyiga kwabwe kwa nsonga kituufu bakomishona ba Parliament n'ataali backbench commissioner mu kiseera ekyo ya leader of opposition baweebwa akasiimo. Nange kannuma kubanga nange njagala nsiimibwe, naye gw'okolera yasiima emirimu gyo n'akusiima. N'olwekyo abantu abaafuna akasiimo nga basiimibwa gwe bakolera, oyo yaweebwa obuvunaanyizibwa okusalawo nze sibalinaako mutawaana. Omutawaana ngulina ku abo aboogera nga bamanyi nti bino ebintu bikolebwa era bituufu naye ne batabyogera mu butuufu bwabyo. Nyigira abo aboogera nga nabo tebamanyi mu butuufu, atamanyi n'okwogera talina ddembe lyogera ensonga ezo zatagira ki zatamanyi, kubanga abuzaabuza abataka. Amawe ebyafaayo official leader of the opposition Oweekitiibwa Dr. Paul Kabanga Ssemwogerere yali leader of opposition myaka gy'ekinaana, teyalina wadde secretary asasulwa gavumenti, teyalina wadde dereva asasulwa gavumenti. Ebintu nga bisse byetooloola, abaddako bafuna omusaala oba ensako esinga ku y'ababaka abalala. Bino byatandika ku mirembe gya Professor Ogenga Latigo, Honorable Nandala Mafaabi, Honorable Wafula Ogutu, Honorable Winnie Kiza, Honorable Betty Aolo Chan, n'oluvannyuma muganda wange Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Ensimbi z'ensasulwa mu Paalamenti tezenkana zaabo bansinga kubanga balina obuvunaanyizibwa obusukkulumye ku bwange. Nange ndi ssentebe w'akakiiko neebaza ekibiina kyange ekyandabamu ensonga ne kintuma okukulira akakiiko mu Paalamenti. Ninayo ensako gyefuna esinga ku y'ababaka abalala.
ba commissioners ba parliament era nabo batusinga ensaku ntegerekese bulungi ababaka abava ewala nga honorable Alhaji Isa Abirye omubaka w'Ebunya naye atuuse nabo batusinga ensaku kubanga bava wala emitendera bwe bagabira ensako tegiteekebwawo ffe wabula giteekebwawo abakugu babuulira ekyamazima ne leader of the opposition aliko kati muto wange era mukama wange naye ansiiga ensako so nga musiiga emyaka oba oliawo n'obumanyirivu kambuulire abantu ku budget process ya parliament bwetambula budget eva mu gavumenti president wa Uganda kyamukisa mubi yeno Museveni kati yatudde mu ofiisi ya president kimmenya yatuleetera budget mu parliament yefudde mu bitongole ebyenjawulo omuli ne parliamentary commission ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo birabirirwa obukiiko obwenjawulo mu parliamentary commission erabirirwa akakiiko aka legal and parliamentary affairs committee nange kwentuula era ako kafuna budget proposals okuva mu parliamentary commission omwo mwalimu ensako eyogeza abantu ebikaawa ngamba abamanyi abatamanyi n'abatafaayo kumanya bwe tuvaawo budget eweerezebwa mu budget committee ekulirwa ludda olulemedde mu gavumenti abo nabo batusinga ensako kubanga bava wala emitendera bwe bagabira ensako tegiteekebwawo ffe wabula giteekebwawo abakugu babuulira ekyamazima ne leader of the opposition aliko kati muto wange era mukama wange naye ansiiga ensako so nga musiiga emyaka oba oliawo n'obumanyirivu kambuulire abantu ku budget process ya parliament bwetambula budget eva mu gavumenti president wa Uganda kyamukisa mubi yeno Museveni kati yatudde mu ofiisi ya president kimmenya yatuleetera budget mu parliament yefudde mu bitongole ebyenjawulo omuli ne parliamentary commission ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo birabirirwa obukiiko obwenjawulo mu parliamentary commission erabirirwa akakiiko aka legal and parliamentary affairs committee nange kwentuula era ako kafuna budget proposals okuva mu parliamentary commission omwo mwalimu ensako eyogeza abantu ebikaawa ngamba abamanyi abatamanyi n'abatafaayo kumanya bwe tuvaawo budget eweerezebwa mu budget committee ekulirwa ludda olulemedde mu gavumenti abo bagiweereza mu paalamenti eyawamu naye enkuddiramu eba yava dda mu kabineti ekubirizibwa pulezidenti w'eggwanga bwe mbagambye nti annuma okubeera watudde era nkola butaweera okulaba nga musitulawo mu biseera byange eby'obulamu tulina okutuula awantu awo pulezidenti eyagituweereza n'olwekyo bayibuli etuyigiriza nti nno ffenna twayonoona ne tutasaanira na kisa kya Katonda naye nze seetonda kubanga sirabawo nsobi mabuulira nkiddamu seetonda kubanga sirabawo nsobi okutuusa nga ffenna tutudde ne twebuulirira ku mubaka wa paalamenti ayina kufuna ki na butafuna ki ensimbi eziva ewa Museveni ne zigwa ku akawunti z'abantu
za kibi era za kikolimo buli azirabangako azizangayo era ebiseera bye bazituwadde nga teziri clear to record it tuzizaayo naye ensimbi esasulwa oyo eyakwasibwa obuvunaanyizibwa okunsasula nkitwalanga musaala oba nsako empeereddwa era tetunona ssente mu bikapu ng'abamu bwe balowooza ensimbi yokka eri abaali legit era entuufu bwe baba baagala okunsasula bagiteeke ku akawunti yange waliwo ebibadde bijja byogerwa nga bagamba nti nno ffe twerwanisa ffekka era tetujja kusituka kubanga omulabe waffe ajja kwanguyirwa zibasanze abalowooza bwe batyo tulina omukisa nti obudde bukyaliyo era tekiri leeti ffe okutabagana kubanga bino bye bigambo ebyawandiikibwa era mu Bagalatiya sula 5:5 naye bwe mulumagana bwe mulyaŋŋana mwegendereze mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka bwe mulumagana bwe mulyaŋŋana mwegenderezenga mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka entiisa ejja mpuuga ereme kukujja ku ebyo by'okkiririzaamu kubanga mu Bagalatiya essula 6:9 nti tuleme okuddiriranga mu kukula obulungi kubanga ebiro bwe birituuka tulikungula nga tetuzirise waliwo ebiseera byotunula ng'onoonya ne munywanyiwo nga tomulaba ng'onoonya abo bewayamba bewawa ekyokulya ne batalabika ng'obeetaaga naye wadde ng'ebiseera biri bwe bityo kubeeranga munywevu okunywerera ku ebyo by'okkiririzaamu waliwo abalala abatugambye nti era ffe ng'ekibiina ffe basiibuufu b'empisa abo baataddewo n'embeera erowoozesa abantu nti luno olukiiko teruggwe mu mirembe nabiwulidde naye kaakakyani gwe mulaba akasuka ejjinja bano be mulaba batudde nga bateredde bwe bati ye National Unity Platform ffe ebyo bye tukkiririzaamu bayibuli etuyigiriza nti yigiriza omwana empisa ennungi ne bwalikula tagenda kugivaamu mulwadde batuufu abamu okutugamba nti nno bato baffe abamu tetubayigiriza mpisa nnungi naye abamu kummwe abatunenya mwe mwabazaala naffe tubasanze bukulu naye ku lw'ekibiina njagala okubakakasa nti ffe tetuli bakubi b'amayinja empulunguse mu ffe bwe zibaamu mmanyi